بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tulibaza Allah tabaraka wa taala kyatuwadde obulamu atusinkanyiza wano tuli Mbale Masjidi Bilal. Ngenda kusooka okuwiriza omwoyo gwange n'ogugwo okulabikira mu kuweereza obusiraamu. Okulabikira mu kuweereza eddiini ey'obusiraamu kuli makubo mangi. Bwe nnemwa lino nsobola okuyita mu lino, bwe nnemwa lino nsobola okuyita mu lino okusinziira ku busobozi. Allah atunyumiza mu Qur'an mu byafaayo, ebyafaayo ebibeera mu Qur'an mubeeramu obubaka bwo oba bagamba gwe okusomera ekyafaayo kyonna manya mulimu meseji yo. وتفقد الطير وقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد. نبي سليمان برهمزا الله mu Qur'an. Nabi Sulaiman nefulungu ekinyonyi niyawo waliwo meseji yamaanyi ekwata ku nze naawe mukola ddaawa mukuteekateeka emisomo gino, mukuteekateeka emisomo gino abantu bategeere ekituufu bave ku bikyamu badde ku bituufu. Ekinyonyi kibuuka kinonya riziki, kitegera kinonya byakulya. Wajituka min sabain binabain adhim, kyagwa munsi saba. Saba lyali linnya lyansi, nekiraba abantu abeetaaga okukolako ddaawa. Bavunamira njuba, basinza njuba, basaba njuba. Naye nga kyo ekyamanya nti nze ndi kinyonyi tebayinza kutegeera byenjogera. Kanzireyo ŋŋambe asobola okwogera nabo ne bategeera. Allah nayisiza ku kinyonyi, obwakabaka wa Balqis ne butoola shahada ne basiramuka. Ekinyonyi kyalabikako mu kukola ddaawa, nze ndabikiddeko wa. Naye ekinyonyi kinsinge. Allah yayisiza ku kiki? Ku kinyonyi. Balqis yatoola shahada la ilaha illallah, n'abasajja be basirikale be amagye ge bonna. Allah ngayisiza ku kiki? Kyekyalaba kingdom eyo gyali ebeereyo ewala nga tebali ku bya Allah. Kyebudegga nti ebyafaayo biri mu Qur'an si binyumo nti just kunyumirwamu bunyumirwa awo nga byanyuma nnyo babagamba nze naawe. Ekinyonyi bwe kiba kikoze ku ddaawa nekirabikirako mu ddaawa, nze ndabikiddeko wa. Nyinza okuba saabisoma sibimanyi, saabikola ki, saasoma Qur'ani, saasoma hadisi, saasoma Luwarabu. Ekyo kiba kinzijamu eyo layini, sijja kukwata mizindalo okusomesa kuba nsaabisoma. Kakati ate waleti nyinza okuba nga saabisoma naye nga kawaleti kange kalimu ku kantu, nnamu akasente mu nsawo. Nyinza okuba saabisoma nga ne mu nsawo temuli kantu, kati kangende mudasa ntule nsome. Nakyo kigaani okuweereza obusiraamu kwaffe ffenna, naye just kiva mu kintu ekikumanya. Time egenda tuuka neyokulya ekyemisana ngaomuntu ayagala kugenda kukuwa Tanzania zigabira bantu anayagala tula butuuzi bamuleetere wali boss. Naye nga yeerabidde ti Nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe bali bazimba omuzikiti gwe gw'e Madiina bamusanga asitudde ekiyinja ekyalikowa akitwali wali bazimbe. Hamza amubuuza nti ya Rasulallah okolaki? Namugamba nange njala kuweereza ku busiraamu. Asomba matiriyo amutwale ku saiti bazimbe omuzikiti. Amusomba mumanyi
sallallahu alaihi wasallam. Bamubuuza kiki, njagala nange empereze ku buki ubusiramu. Tamuweerezanga oyo, ye wali agenda okubuweereza mwenkani gyali. Ani atusomesa eswala, ani atusomesa wuzu, mukufaanana bwotyo ani akusomesa? Allah isiza ku oyo. Abamu twandibadde banywi banjaga otwandibadde biki, naye Allah isiza ku oyo n'otegeera n'oba nga tonywa mwenge. Naye aga nti nange njala kuweereza kuki, ku ddiini, njagala kuweereza ku ddiini, njagala kuweereza ku ddiini. Ekibuzo kiri kimu, mpitidde mu layini kinga mpeereza. Ekinyonyi olaba kiweereza kinyonyi, ate nekyo ekinyonyi kyolaba bwogenda okwetegereza amateeka ga shariya kitusinga ebintu bingi nnyo. Era oyogola masita waffe musomesa ani yatuyiriza okusima entaana wangi? Ekinyonyi ani ayigiriza omwana adamu okusima entaana? Kati omwegaana nti simusomesawo omwegaana nti simusomesawo. Yatuyigiriza okusima entaana mulembe gwa nabbi Adamu alaihi salam. Ekyafaayo ffenna tukimanyi. Teyakoma ku ekyo naddamu n'atuyigiriza byebakola ddaawa mu kyafaayo kyetuva okumala. Ti oluusi oyinza okulaba omuntu ng'akola ensobi naye ngaoluusi tosobola mugamba gwe, naye nga waliwo oyinza otutuukirira ne bamugamba. So zibinkwatako oba omuliro guli mwokya gulikolaki? Ekinyonyi kyalumwa bano basinza alla yasjudu lillahi alladhi khalaqa as-samawati wal ard. Kifo ky'okuvunamira Allah alladhi yukhriju al-khaba'a fi as-samawati wal ard. Oyo Allah tabaraka taala ameze empeke ng'ali eri waggulu kyokka ng'emerera eno mu nsi kuta. Atusomeseza okusima entaana, takomye ku ekyo. Atusomeseza okuweereza da'wa, takomye ku ekyo n'atwongera law annakum tawakkaluna ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayru taghdu himasa wa turuhu bitana. N'atuddamu envuunula bibya. Nabbi n'atugamba sallallahu alaihi wasallam nti omwana Adamu abakubanga alina okwesigamira Allah okwanama ddala yandibadde Allah muwa riziki nga bwagiwa ekinyonyi. Agenda tusomesa okwesigamira Allah nga akozesa kinyonyi atuzeemu egeyini. Ekinyonyi tekirima, tekirina musiri, tekirina kaduuka, tekisula njala. Ffe tulina obuduuka n'ennimiro tugisula. Obuzibu buliriddawa bwano enesigamira yaffe ya Allah tetumukakasa nti alina atuwa ekyokulya enkya. Omusajja alina edduuka basula enjala ewaka. Ekinyonyi tekirina dduuka. Tewali olunaku nalumu mu nsi muno ekinyonyi lwekisula enjala. Bwe kiba kirina abaana eka bonna buli kanaku bakkuuta. Niyo osanga omwami alina amaduuka 2 n'ennimiro ne bagisiiba ne balya kyaggulu kyokka nti emmere teriiwo. Obuzibu buliriddawa? Tulowooza mbu talina busobozi butwa kyakulya Allah. Ekinyonyi kyo kikakasa nti eyantonda tayinza kulimwa kundabirira. Wetwawukanira nyini nsi eno yonna nja pipa mmeka ez'emmere olunaku, anaabula okumpa ekyokulya oyo. Niyo omwana Adamu kakati tunalya kiki omwaka ogujja tunalya ki? Eriko nankani abaana zala batono ono baliisa ki? Gwobaliisa eyakukola tayinza kukuwa kyakulya. Walillahi khazainu samawati wal ard. Allah tabaraka wa taala yenna nnyini mawanika ga buli kintu kyonna, ag'emmere yonna yonna buli kika yennyini gasumulako busunguzi bwati. Oga ntaako kyakulya. Sagala egenda nnyo mu ebyo naye badde nkulaga nti era ekinyonyi kyatusinze tekisulagako ku njala ekitalina nnimiro.
niye omwana adamu alina ennimiro nasula enjala. Tekitulabako ku njala ekyalina kaduuka wekitunda nti kangire wano nsike capati ntunde enfuneyo ettaano, tekirina. Niyo nazisiika omuliro ne gumwokya nabeera mu kasana nasula enjala. Lwaki? Twabulwa okumanya nti Allah mawanika gonna yagalina, tayinza kulima kumpa kyakulya nga yagadde osumulako busumuluzi bwati ononya nebobisanga tolabawo. Azzeemu n'atwongera mukulu Kinyonyi atusomesa okwesigamira Allah bwe bulina okuba. Naye ate bwe tweyogera okwesigamira Allah waliwo abitegeera obubi batya ne batulanga ku muzikiti tagala kugenda kukola. Batugambye nesigamira Allah ajja kuleeta. Ekinyonyi tekikeera kugenda nekibuuka nekitambula ensi, kisigala eri mu nyumba yakyo. Ekinyonyi kisigala ku muti waggulu nekitula bwekiti, kikeera nekibuuka nekitandika okunoonya riziki gyeri, si kutuula muki. Abatuula obutuuzi mu riziki ajja kujja esana kibooko agende. Itihadh asbab, okuteekawo ensonga riziki mweneyite ekutuukeko. Ekinyonyi ekisinga okukeera tuba kubanga tukeera ngaekinyonyi singa riziki gyetulina si yakumi. Ekinyonyi mu bitonde ebikeera mukulu kinyonyi akeera tagwa. Kyokka jjuka yali talinayo ibada, fe tulinayo salati subuhi naye tukeerewa tukyali mu kikunta. Ekinyonyi kitusinga okukeera, ekinyonyi kitusinga okwesigamira Allah. Ekinyonyi musomesa waffe yatuyigiriza okukola daawa, yatuyigiriza butya bwe bakola emirimu. Ekintuusiza eyo yonna okukulaga nti oteekeddwa okwerwanako olabikeko mu kuweereza obusiraamu. Wano wagaana olwokuba tewasomawo ng'odda wano, wano wagaana olwokuba tolinaawo ng'odda wano. Naye si kubeerawo bubeezi nga tolinawo olabikirako naye ekinyonyi kirabikeko gwenawe olemu okulabika. Okuweereza obusiraamu kyetaaga nnyo ensimbi. Kyolera Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama olwokuba nti Allah ali amuteekateeka ng'agenda kuba alina irimu ey'okutuusa mu basiraamu, n'amufunira omukyala naggagga. Omukyala wa Nabbi gwe yasooka okuwasa yali mukyala mugagga muvundu. Lwaki? Irimu eno okutambula wateekeddwa okuba lwaseesamu neki n'ensimbi. Tulowooza nti mu kibuga Makka temwalimu bakyala balala Nabbi sallallahu alaihi wasallam yali asobola okuwasa, baalimu. Ate n'abato nawasa musinga obukulu Allah gye yamuteeka. Lwaki? ngenda kukuwa irimu. Irimu eno okusaasaana obulungi yeetaaga kiki? Naye tusaagala osabirize. Nakwata ensimbi nazimuteeka wa, nakwata nyini sente namuteeka wa wano nga tajula. Njagala kino sente ziizo, njagala kino ensolo yiyo gyoba otambulirako. Ensolo eno ekuze emyaka etansobola kaddiwa, kwata ento. Kyakuyiga ki ekiri awo? Daawa tetambula nga temuli kiki. Kati tebereza batupakidde abasomesa baleeta wano, babasuzizza, babaliisizza, bakoze biki. Ezo si sente. Balinawo bakojja baabwe nti enva alinayo kojja wange jasula ewa kojja gyali. Daawa yeetaaga nnyo ensimbi. Kati nze mba sirina irimu nga nina kasente kandabikire mu kasente kubanga naye abaweereza daawa. Kale nze sirina sente naye nagisoma bimanyi kulani nagikwata muno hadisi kangende njogera ebyange. Kale byonna sibirina kambirewo mu ddalasa. Niye osanga olinga mu byonna ebyo talina walabikira naako, tagisomesezza, tataddeemu sente, ne mu ddalasa talinnyamu, ali mu maaniyo. Ali mu maaniyo. Bali baaliko ba multimillionaires, sente zafuna wiiki emu ne bazikuwa, oyinza otaddeyo kufa bwavu, naye nga yazikola muki gwe gwoliko. Naggwe edda bwe wadde obudde
ensonga eyo njagadde nsooke ngikoneko etegereke bulungi nsobola okwemanya wengwa kubanga nemanya nti nze nja kulabikira mu layini eno nze nja kulabikira mu layini eno so si mu layini zonna nga tewaliwo endabikirako. Hamza bwe yasanga nabbi nga asitudde ekiyinja sallallahu sallama nakimugjaku namugamba nti funa wootuula ti nange leka mwana tu nange kampeze ku busiraamu nti nkugambye funa wootuula fe tujja kusomba adiko owoono bwefuna wali wootuula owumule kati singa ekiyinja kikuba ebigere umma tulikigamba tutya nti nabbi yali aweereza ebiyinja ku kizimbe buloka nezimutema ebigere bano baali balazeeyo tuula wali bwebanga nemeddwa time yakugaba mmere nga ngenda ntandika okusomba ensaniya kwata amazzi ngafukiriza abaana bamungalo allah ndimugamba nti nange lumuntu ali mu dalasa nempereza ku umma eno nga njagala kufuna jana naye so si kubanga tewali nakatono olabikirako eyo nvuddeyo nyinze kubavubuka sebo nyabo allah tabaraka wataala yatonda ensi eno ngaogenda kuyita mitendere ena osooka nojja nobeera omwana nova mu bwana nofuuka omuvubuka nova mu bavubuka nokula nova mu kukula nokaddiwa ze stage meka 4 omwana omuvubuka omuntu omukulu namukadde naye ezo stage ezo zonna stage enye ezo agenda kubuuzako stage egi buvubuka stage y'obwana tagenda gikubuuza ney'obukulu tagenda gikubuuza ney'obukadde nabbi atulaga nti bagenda kubuuza shababaka buvubuka bwo lwaki ntegeka bulungi stage egenda okutubuuzibwa ya buvubuka obuto tewali questions obukulu tewali obuzeeyi teri buvubuka lwaki anti byonna wetubikolera amazambi gonna galya anti amaanyi gamuwala yalengera omukyalo omulungi yalengera omwana omuwala owa figa buvubuka buli zambi yonna banywi b'omwenge asula mu disiko nankani gundi tugenda mu disiko yegindi bakadde bavubuka omuntu ono omukulu atera okubivaamu olw'obuvunanyizibwa abaana olina omwana ayingira university mulala wa senior 6 ngoddamu ebyo bakubanja school fees zaako noddamu ebyo abakuze mu myaka babiwumula byokka olw'obuki olw'obuvunanyizibwa omwana yayingira university agera sente ensufu ndi mukunoonya sente ziza mwana ku ssomero kati konna kenfuna ntereka katereki kalunsambulira ali myaka gya kivubuka kati nno wano wali kalunsambulira wewa wegendereze nnyo emyaka egyo kubanga n'ebibuuzo biri awo shababaka obuvubuka bwo wabukolamu ki walinga wa bagwera mu biki musajja mukulu mukazi akaddiyo omugongo gumuluma oba omulaza oyo omugongo guluma bwegutalaga buli wamu wamuluma alina sukaali alina pressure alina kansa enyingo zinuma omugongo gunuma amagulu ganuma buli yafuuka lunuma mu bufunzi bamwitaani lunuma niyo omuvubuka talina walwadde naako enyingo zonna namu zonna temulimu emuluma nenyi temulimu sukaali wadde ka pressure aga nti kanti gomya eduniya eno kumbe yegenda omutigomya omwana ow'obuwala bwakwata akalabirwamu nagira bwati nalaba kafesike nga kalabika bulungi nga mbasse mbakoze ki naye nga ate bagenda omutta beyewerera bebagenda omumalawo naye emyaka gya kivubuka
wegenderezanga nnyo emyaka gye egyekivubuka wakati w'emyaka 19 mpaka emyaka 40 awo wakulu bweweyisa obubi okuva ku 45 okudda eri ogenda kaba maziga. Abasajja basinga okubonaabona, abakyala basinga okubonaabona nga bakozemu mu myaka ayingidde 45 okudda eri yali yeyisa bubi wano. Buli weyisa obubi mu gino egisobokerwako eri wakubonaabona. Wakati wa 28 bwewegenderezaawo insha Allah okuva ku 45 okudda eri ogenda kuwumula. Bw'otegendereza okuva ku 45 okudda eri ogenda kukoowa nnyo ng'onoonya emirimu tikyali agikuwa. Bajjudde envi bagala bavubuka bato. Kijja kitya anti omuvubuka muto oluusi Allah mwadde ne kasente alina ne kamotoka alingidde omwana omuwala mwagadde amusuddewo ayagadde ono amusuddewo buli gwasowagira n'akaana, buli gwasowagira n'akaana. Kati ajja ayingira emyaka 45 asajja kudde azimbe ne ku nyumba tayimu yakunganya baana kaliko aba batuse emyaka 7-8 bali gye babaleka owaali lwaki omwana tomuwa kitaawe n'ofumbirwa onobera kwoyo omwana omu ogenda okulaba nga ewa haji wakunganyawo buki bwana n'obuuza yabuuza raddi kumbe emabegako abadde mu field, emabegako abadde mu field nga naddamu no. Kati tayimu yakunganya bikopo bye wagenda wangula buli tiimu batandika kunganya bikopo ngoleka otunka ne school fees n'eddwaliro n'okulya n'olyoka okitegeera famire egeze naye nga yagigeza bwatyo ate mu haramu. Abamu kyakola abawoowa naye nga batera kumu wawabwata naye buli gwatagana n'olubuto. Abakyala gumako nnya bwofumbe wamwawo naye abaana ojja kuswala mu bukulu ng'abaana bakunganye bazze bakukyalireko ono tatawe mulala oli tatawe mulala baga nti wai maama yali kuki ate labanga omukazi ow'eddiini. Bano b'emitiyana ono w'ebusoga ono w'emasaka oli kabaale oli nankani n'otubonyabonya okunganya abaana ku mukolo mu kyalo anti tubanoonya gye bali. Abaana ba Mariyamu babayise ow'emitiyana sinamufuna baana damu lwaki agenda lowooza nti emyaka egyekifuga gimuwaga ajja kukola nga byayagala mu maaso bikosa, mu maaso gyolaga bikola ki bikosa. Tekibanga ku kyabuvunanyizibwa abaana bo6 bewazaala ne bajja nga bebataata 6 sebo mukulu abaana bo12 ne bajja nga bali bamama 8 abalala baana 12 ne bamama 12 abaana 12 bamama 12 ononyaji ofaaki. Omusajja omuzungu agaa nti life begins at 40. Life begins at 40. Ku myaka 40 otandika okuwumula obulamu bw'ensi singa weegendereza wali 24. Bwewegenderezaawo ono obulamu bugenda kuwooma. Bw'otegendereza wali ono bukawabukaayi oba mukunyiga biwundu na bisago bwewajaza amaanyi bakomawo batandika okukuyiga. Kati emyaka egyekifuga kyakwegendereza nabbi yali ajogerako mu ahadithi nkuyanja sallallahu sallama namenyayo nti washabun nashaa fi ibadati llahi taala. bwe yali ayogera ku bantu bagenda okufuna ebifo ebyenkizo ebyebbeeyi ku yaumul qiyama yajja abamenya natukanaga nti n'omuvubuka eyakwata emyaka gye egyekivubuka nagissa mu ibaada amaanyi agandigenze mu disiko ekiro nagasalamu layiri amaanyi agandisuze mu ngatto nagatambulamu agende mu dalasa wadde za akabodaboda naga akantambulewo. Allah bategekera ekifo ekyenjawulo
amaanyi shaitaani lwaki shaitaani esinga kubuzaabuza nnyo omuvubuka byalina talina wamuluma ekyo kimu alina olususu lulabika bulungi ebyo bibiri bwaba mwana wa buwala alina figa ye kati ebyerinyaku byetwala nga advantage nabanga abuuza allah nze nakutuma obimpe kati kankujoga ontegeere nakutumako mpa olususu olulungi nefiga kankujoge ontegeere bino byennyini byolina byekozesa nojoga allah era omukadde lwaki tasobola mumujoga ate alina kiki alina natwala oyo amalibu gajjudde mukamwa envi zonna zonna njeru buli kimu kyonna kikutu kiweddewo washabun nashaa fi ibadati llahi taala anakwata emyaka gye gyekivubuka nagisa mu kusinza allah abakugu batuga nti hatta afna shababahu mpaka obuvubuka bwe bwagenda enkanyanya nezijja olusu lwa kasikini nekasesebuka amaanyi agadde galina mu nyingo nekataliga okuggwamu ngaali mu ibaada oyo alina ekifo ekyenjikizo mu maaso ga allah alina ekifo kyankizo so si kumala kulitayalinga nemyaka nga gingenzeeko kantandika okugenda ku muzikiti kubanga akati bwetunulamu emyaka banzalamu gyensanvu eyo kampumule awumudde lwa myaka tawumudde lwakutya allah abamu balemera mu field nawumula abasawe bamugyeeyo haji bakubakyali bajja kukutula naluka awumula ekisaawa yaga nti abasawo baŋŋaana naye mbadde nkyakolaki nkyasamba abasawe banzije mu kisaawe mbadde nkyakirimu nabalala sente ziweddewo abantu kikulu bafuna olina kuba na sente ate zimpeddeko ye bakisiwumula n'emyaka gigenze nalitayalinga twagala owumule ekisaawe oba olimi kiyingirira ddala oba okiwumule nga byonna weebiri ntidan allah wange so si amapengo gansusemu kati mwana muwala akyananzikiza n'amapengo gano agira ati nga nonna tewali aga nti malibu gasusa obulungi nagenda mundabiramu natunulira omutwe nga gwonna gwa white envi zisusa obulungi kampumule twagala owumule nga timu buli timu ekulabako yagala kugula nti ebigo byenyogera bitegerekeka munsasire mudalasa balesimu bwana obuto sinza buma okukolera gagambo ganene nina okusabikasabikako naye omuntu omukulu yenna ategera message eno emuyingira nkakasa bulungi insha allah nti emukuba bulungi mu bwongo akalembereza ketunafunamu ngaokuva ku myaka 45 okudda eri tukakolera wano wakati wa 28 bwozanyirawo eri twegenda kafuna kitegeeza mu kuzanyirawo kuzanyira ku mateeka ga allah tabaraka wataala bwe tugassa mu nkola amateeka ge bulungi eri tujja kuwumula teri yali agazanyiddeko nawumuliramu egyo emyaka kubonaabona bonyibonyi ebintu ebisinga otumalako akanyama ebitumalako emirembe dakiika ntono wamu ova munar min mustashgarin sharar olaba masikiji eno si nene akati kekibiti kagimalawo akati akekibiti kaba katono bwekati nikayo kyamasiri nekagimalawo yeri ategeeza bwenzi buba budakiika butono nogenda ofuna ezambi nojjeyagalwadde mubudakiika obuki obudakiika buba butono nofuna ezambi bwezi ngaokulyetikulako allah alikusonyiwe nga kiyinza okwetagisa obulamu bwonna obusigadde ngaosula mu muzikiti osala busaazi alikage nti kale nga bwonyiikidde ennyo okunetondera ndikusonyiye ate ku mulembe guno wandibukayo nagalwadde ega nti ali hiv positive waddeyo kukomba kamere kakuwomera oddayo okutulawo nokakkana nowakati bakatulo tumpomere nedakika meka budakika butono kujemera allah obudakika obufunda bwe buti kalunsambulira bwava
ntegereka bulungi. Emyaka egyekivubuka gyetaaga ki ennyo okuba mulayini, kubanga sheitaani egyetaaga nnyo, sheitaani yeetaaga nnyo muvubuka okusinga omukadde, era ddiru zayo ziyitamu nnyo mangu ku bavubuka, kubanga twagende nti omukadde agiremesa, kubanga bikaseera kukaaba omugongo nfa bananga omugongo, bikaseera kukola ki kukaaba. Omuvubuka akaaba biki? Omuvubuka alina byalina okuba nabyo asobole okumeggana ne shaitan, oba si kyo ye mumegga. Mubisookera ddala attaqwa, okutya Allah. Era omuvubuka yenna atalimu kutegeera Allah we atera okufaanana abagoba eddalu, kama jaa min ba'di salaf salihin, nga bano okubatusooka balongofu batugamba nti thalathun majanin, abantu bamiteeko esatu bwe tebalina kutya Allah babanga bagoba ddalu. Mubo ashab, omuntu ali myaka egyekivubuka bwaba talimu kutya Allah akola ebintu byabantu abagoba eddalu. Omuvubuka tekimugaana kujja nayogera agagamba aganene mu bantu nabavumavuma mwenna aga nti ayogere omutwe mulamu, nti omutwe mulamu. Tekimugana kutambula nga agazibwa yenna azimba ensi yonna emazewo biwatiro bikoma eno, nayambala engoye ezabagoba eddalu nga ziyuliseyulise ku maviivi, zirimu ebitulituli, nafula enviri ze nga tazisanirira nga bagoba eddalu, nezeranga. Kubanga twakula bagoba eddalu tebanaaba, kati enviri nga zeranga. Naye gwadde okimanyi nti ku mulembe guno enviri ezisinga okuba ez'ebbeeyi ezabagoba eddalu. Era omuvubuka najja nazibiramu bwati ensi egwa eddalu yonna nti ali simaati. Bagenda okulaba nga okufaanana omuguwa eddalu kya bbeeyi kiki? Kasita ttaqwa Allah ebulamu, alina kufaanana bagoba ddalu era beyegomba, alina kufaanana bagoba ddalu era beyegomba. Olwaleero empale eya jjiini nga yayulikako kwano ku bisambi egulikako esente ezigula zimanyigu za sente nsufu. Lwaki? Anti yabalolu efaanagana eyabagoba eddalu, kubanga bagoba eddalu empale ezayulikanga tamanyi nti eyulise, talina zisente zigula mpya, natambuliramu eyo. Olwaleero eyambalwa bantu bayivu, alina nediguli. Lwaki? Kasita tabanakotya Allah, amagezi gamulaga kufaanana bwatyo. Agaviiriviiri gafaanana nga bwe gafaananye, nagasalasala nagazeno olugusanga kimidde wano bwekiti, nikintu tategeera byaliko. Nayambala ebisaatisaati, ayambala t-shirt ngeringa kiteeteeyi ekumi no maviiri, kyokka temusajja naye nga ebigambo biri ku t-shirt mu mugongo obisomako oddayo n'ofuna wuzu. Bintu byonna byakutabulatabuzi ngwera omuguwa eddala wakula bintu byo bitagerekeka, bino bidde eno bino. Taqwa Allah teriiwo. Kati abavubuka bemusinga okulaba ennyo abazanya emipiira, ayinza okwekuma okutaaka naye kyanga mu bbala nakuba abantu nayasa magiraasi namala naga nti mwogere sente zemwagala nze mbakuba ate nembasasula. Eryo si ddalu. Omuntu alina amagezi akola bwatyo, mbakuba ate nenkolaki nembasasula. Nagamba ono nanyini bbala ekipa zonna byatise byonna gatta omubuli n'obutebe byonna gattagattaawo natula bwali. Omuvubuka yenna kasita abulwamu okutya Allah afaanana muguwa ddalu. Ebigambo ayogera byabagoba ddalu, bwemumunyiizaako bwe mutayinza obavumira wiiki. Kati omuvubuka ate yeetaaga nnyo taqwa Allah. Lwaki? Emukontrolinga. Ate wano toyingira, ate wano etogenda, ate wano ewali haramu. Nabanga alina boundaries, ensalosalo wakoma bamukumiraawe bati. Naye bwewabanga tewali taqwa Allah yegazanya buki? Bwegazanya oba haramu oba halali yayingira buki? Buyingizi. Yeetaaga nnyo taqwa Allah. Taqwa Allah agenda gifuna atya? Mikwano. Emikwano gyo giri mu layini ki?
كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخلل نبي أتقام صلى الله عليه وسلم eddiini yetambulira nnyo ku bakwano buwoobera nabo kati weegenderezenga nnyo ogenda okulonda emikwano weegenderezenga nnyo ng'ogenda okulonda emikwano bweba eddiini nafu mu mikwano gyo nawe olina kuba muki munafu oba tebabifaako nawe togenda bikola ki kubifaako mukwano gwo gweyagala afuke mukwano gwo alina okuba nga kusinga ku ddiini awo ojja kuba olonze ajja okujjukiza nti ennaku ze bazisiiba za sunna bw'olabanga omuntu akukubira essimu oba nakuleza meseji ntulina ddalasa ku masiji biraali eri olunaku bwe ruti ngaomanya ni mukwano gwo nakukubira essimu nakuleza meseji nti omuyimbi bwati agenda kujja agenda kuyimbira mu kifo bwekiti manya si mukwano gwo akwagala kutwala mu muliro essimu gisangulemu bulokinga akusika nga akuzeewa Allah manya nti kiki oyo Allah tabaraka wataala wajja okuyisiza bw'onoomu okwatako sheitaanu jajjima egganga ngaekulumbye sheitaanu jajjima egganga ekitali ekyo batumegga emikwano kikulu nnyo kubanga nabbi atugende nti eddiini yo etambulira ku bakwano boboobera nabo buli we banafuwa munafuwa kati ebubanga olonda omukwano wegendereze olonda omukwano nga gukusingira ddala wala nnyo mu ddiini yajja okugambako nti ekyo kiri haramu nti aya eri mu bakara ekyo kiri haramu hadisi weeri eri mu bukhari esoma bweti kiri haramu ekyo naye kati gwewalonda tamumanyi nawe tomanyi mwena muli awo kati ani anayamba munne ekivaamu kukola haramu ekivaamu kugwa mu haramu omuvubuka yeetaaga nnyo okuba n'emikwano egiri ennyo ku ddiini omusinga zisobola omukwatangako ng'agenda nti aba agenda okuserera bwe bati ne bamukwata togwa aba agenda okuserera bwe mu zambi ne bakwata badde nga yakukwata sente buno bukadde 3 wali omuyimbi awo upcoming bumuwe akwate vidiyo y'oluyimba lwe sente zaffe yaziteeka bantu banoonya kacere kakulya mu ddalasa azwa upcoming omuki kati wabanga alina agenda omukola kamuga nti waliwo ddalasa eri egindi upcoming gani upcoming waliwo ddalasa eri egindi abasiraamu tebalina mmere bukadde 3 nte buteekebwa ngaafunamu empeera naye oyo alina okubanga akuli kumpi nnyo akukwata ngaoseerera nakukwata ku mukono naye ffe abamu tetubagala nabeesembereza anti batulemesa haramu nafunye akawala awo ate we wanamanya ajja kutandika okunyingiramu saagala ajja kunnemesa ampoleza ejahannama tujja kubiraba ebyo mu maaso bya jahannama tayagala kwesembeza musajja ali ku bya ddiini ajja kunnemesa okudigida nadigida nti abulamu bwensi nga ninanyonya buli wogera bwoti haramu buli wogera bwoti haramu nga tubabeera wala nga tulyoka tulowooza ngu tudigida kumbe twetemera kalimu obuwuka almaru ala diini khalilihi eddiini yetambulira ku mukwano gyo bwetwogera ku mukwano tutegeeza the best friend kubanga best friend wo munsi abeera ogwo gwewateeka mu kafaako nga best friend wo alina okuba nga kusinga eddiini lwakusinga kubanga jjukira amanyanyi ebikwatako amanyanyi era tayinza na kuyitibwa best friend nga tamanyi bikukwatako abakumanyenya nensula weaknesses zo weziri wonna nga manyiwo wata best friend kati olwokuba nti abakusinga eddiini abajja kumanya nti leero ono wanajja kukola bwati ngaakugamba oyo ateekeddwa okuba nga akafaako kagabira muntu akusinga ddiini ekitali ekyo ojja kumegebwa sheitaani kanulidde amaaso 24/7 tekujjako maaso lwaki ekanulidde amaaso mumbeera efanagana bwetyo okujja ku Allah tena kyegweraza kirala
omujemere ove ku mateeka ge ngayagala okulaga obulungi bw'edduniya ate bwemala okulaga nti edduniya eno nnungi ngaatutandikawoza nti edduniya eno ebonyabonya omuwolandamu ngaabonyebonye n'edduniya si bwe tugamba edduniya nzibu naye ngaalibadde ddi enzibu ekisookera ddala edduniya gyeweesibako ge mazzi ensozi emiti lumonde mujanjalo muwogo ente kati ebikoze eki eyo edduniya bikukoze eki kitubuulire ensozi n'obuserengeto n'ebibira n'emiti nemuwogo nelumonde n'amatoka n'ebyenyanja eyo edduniya ekoze eki obuzibu buliriddawa ffe bazibu netuwayiriza edduniya tebangako nzibu kati olusozi lwali lukoze eki lwonna luyiseemu bweru tulina kyetugambye ffe bazibu bwetumala okubeera abazibu netuwayirizamu bannaffe tuli balu nnyo mu kuwayiriza fe obuzibu bwaffe buliriddawa bye batutuma byatulema okutereeza full stop obuzibu bwaffe buliriddawa bye batutuma kyomwana omuwala ayambala bwati ani ayambala ebyo zifiga linogiraba tombuulira sebe oli musajja esola zina kuba ku muzikiti zonna 5 ndi bizi n'amaduuka gange nina amaduuka 2 nina okugamonitaringa buli kaseera ti abaana tebanziba obuzibu buli awo edduniya tebangako nzibu era tetulinako buzibu era wagisangawo yabaawo dda eryo gyolaba 1820 waliwo abavubuka nga lobaloza bakabi baliridda wakati 1820 lwekubamu akafaananyi 1820 banna bali myaka gyo kati baliriddawa nabo nga balaba bakabi wegundi agende twagala ono atufuge nankani oyo tebena magezi nze mugezi webali wajja kujjawo abantu bagende nti 2019 waliyo abantu bagende nti naye abo balina amagezi abo 2019 nje nga ku nsi kuno kuliko abantu baliko nga yeewuunya 2019 nti waliyo abantu tuliba tuliriddawa edduniya terina buzibu ffe baki bazibu edduniya terina buzibu ku mwana adamu omwana adamu yeyalima byebamutuma bitereeza nawayira singa kwali kugaba diguli zakuwayira singa fena tulina kubanga tuwayira nnyo omusajja oyo noniya tetulinako buzibu ate noniya akwangwiza na bulamu enyonta neyokuluma nonywa kuki kutuzi taimu netukaluga njala kulya ku kikajjo notambula ebigere 3 nofuna ekikajjo nokikolaki eyo duniya nintwanuga nti nzibu duniya eno nzibu simanyi nakumanya rabbi oba omwana adamu anayetatya mu duniya enzibu bweti gwe muzibu obuzibu buliriddawa mateeka ge bakutuma kakati nga yolotegere nti eduniya nzibu omuvubuka gezazanyire ku mateeka ge bamutuma omuvubuka azanyire ku mateeka olaba kaprogramu allah teyatukolera katimetable akolunaku katimetable akolunaku kalimu esola meka 5 keyatukolera kali ku daily program sola 5 just teziweza mu 24 hours bwogatta ebiseera byetukozesa teziweza 1 hour olina esawa 24 jako edakiika 5 gabe sola 5 buli sola edakiika 10 obudde obusigadde obulala bubwo naye nako katulema mu butono bwakaka wa timetable katulema omuvuka najja alowooza bwa kitalo ate alina diguli oyinza okuza yakasooka okufuna diguli abantu bafuna dda diguli ne bagenda mu ttaka nazo azimbye ennyumba ya bbeeyi najja alowooza yasoose bazimba dda amayumba aguze moroka new model 2016
abantu bavugadde Morocco toli wa kitalo nnyabo muwala mubalagavu mukyala mubalagavu na langi kale yange ensi yonna egyagala nnyo ne figa byabawo dda ne babaziika nabyo ne bagenda mu ttaka kati obuzibu buliriddawa kuteekateeka wali wetulaga ekikulu kuteekateeka wetukolaki wetulaga ngenda kuyingiramu kuswala katono nkulaga obuzibu bwetuva otegere nti ffe bazibu si duniya eswala yo giraba omwazi yaga nti hayya ala ssala hayya ala alfalah hayya ala ssala hayya ala alfalah mujje eri eswala mujje eri eswala mujje eri okwesiima atuyita ebigambo ebyo bwe tujja ku muzigiti eswala tugiraba niye okwesiima situkulaba era bwojja nga bakimanga tukasuka mikono ku matu nga tuteeka ku kifuba nga tugenda wansi sujudu tahiyatu eswala tugiraba okwesiima nga situkulaba tekubeerawaawo kuliriddawa gyokomya okutereeza eswala mu biseera byayo n'ogisala bulungi temulimu kupakuka okwesiima kujja mu bulamu bwo okwesiima bwolabanga omuntu ng'asaala awo tapakuka tabuukabuuka eswala agiwa time agiwa ekitiibwa n'asaala mpola mpola manya nti obulamu bwe bulimu okwesiima tisikipaku kuba teriyinza kusala swala mpola mpola n'atuuka mirimu gye n'apakuka naye oyinza okulaba munneege gyasalamu eswala nga supiidi eri muli ng'omanya bwe bulamu bwe niwaba alya buli mmere apakuka siku amweyiridde ate alutonye ku ngoye ate kakati agadde kuzooza toyinza kufuna kwesiima nga tunatereeza swala halu labdi fi salatihi halihi fi hayatihi embeera y'omwana ndamu mu swala munda gyabeeramu bwe bulamu bwe bweba yawasiwasi agenda kubangula obulamu bwa wasiwasi embeera y'omuddu mu swala munda allahu akbar kipaku bwe bulamu bwe tewaliyo omuntu akola bintu nga apakuka neyesiima esooka tubitereeza olina byonoone ekyo bwekiteeka ku mabbali najja aleeta ekigambo ekirala ekyekaabya amaziga buli wookera eswala ndi bizi ne bakasitoma ndi bize n'emirimu abakyala ayoza engoye naga bwe nazivaako nensala dhuhuri nja kunafuwa kamale zimalira ddala dhuhuri n'agikeereya amala kwanika ngoye ze buli wookera eswala nga toyina kisonyiyisa ekya busiraamu allah ng'akereya ebibyo ng'oyiga sente nga zirabikako anti okereya eswala zange naye nkankire ekiki kubanga gwejjukira nti byonna byoyagala bimanyi byonna byoyagala bikolaki abimanyi yarabbi emyaka gino andibadde nvuga kamotoka yarabbi emyaka gino kyali muzigo buli wokereye eswala anti okereyeza ebyange nga naye akereya byoyagala ate abimanyi bulungi amanyi nekyosinga okwagala ennyo nekiddako tabimanyi olowooza abasajja baguze yalafumbirwa nze kuolaba natuka nabanadda univesity yalafumbirwa basajja sibalaba tereeza eswala kakati ekyokuyiga ekiri awo porogramu zaffe ezisinga ffe tuzikeereya ffe kenyini ffe twekeereya naye jjukira gwe bwokera eswala yetakosebwa tuyinza mukosa nti okereeza eswala naye buli wakereyo ebibyo akunakuwaza onakuwa era okosebwa wane waffe ebiseera ebisinga omuntu agenda okufuna ku sente zizimba ku maka agategerekeka myaka 65 60 nga loka tuyita ayingira makaga amalamu 2 ku 67 nga tumuteekayo magombe ono olakayingira makage nti yafudde apuresha ekiro
tugenda mumuzi yatuyita luli tulya nemmere nga yingira amakage yoyo tugenda muteekayo leero pressure yamukubye adde alina pressure bulijjo abituwa leeti anti nange eswala zange kuzisala kiki leeti bwoba oyagala ebintu bijje mu bulamu bwo mu tayimu obyagalira sokotereza eswala zange nange njabye kuba mu tayimu kale akamotoka ngako nekadnemuvuga mukadde mukaaga kubanga toyakavuga oyo mulabo wetwenkano emyaka ejange gyenjoyo naye nga aweza akamotoka nezigula akabayisikolo tazirina akabayisikolo kano talina zikugulayo yerijja kumuka miliyoni 15 kukereya kasita okereya nga Allah akereya ebibyo ebigambo birabye tuba tukyali awo nagenda aleta ekirala ate nga kizibu nnyo kisinga nebino byonna kiruwa bwekakutandanga nogatta esala sinasala dhuhuri nenja gisala naswiri nkyali bize kyangira nkola ebyange nojjozigatta tolina kisonyisa toli wa safaari toli mulwadde nga naye abigattira ebiki ebizibu akutega buteezi nga gina bigattira ugati rabbi nyumwana mukyala bagenda mulongoosa basa miliyoni emu sizirina abaana bagoye school fees landlord ataddeko kufuru sinabanga bangu bakumulimu myezi 3 sikyakola n'omuntu nulya noga nti rabbi ono nga byonna ebikuŋŋanidde ku ye ebizibu by'edduniya yonna naye nga gwotunuulira n'emitwalo 10 tagirina mu nsawo kyokka ebizibu biri miliyoni 5 biseseetula abimugattidde so nga lwoba osanga nga Allah mwaka ekyeki kiki omukyala bagenda mulongoosa wansabya kakadde kamu netukanoonya n'akassaayo ewamulongoosa netutambula abaana abagube school fees nga jja mwaka ekye waliwo gwe babigattira hayya ala ssala hayya ala alfalah mujje eri okwesiima okwesiima bwotereza eswala okwesiima kujja mu bulamu bwo buli wogizanyiramu nogikoleramu katemba oli nanetulalikako swala ina bwazagala tolina zisala gwe nga bweyagala olina zisala nga bwazikolaki bwazagala omusajja yakola emmotoka mu Japan nagisaamu ebintu nti wano wagendawo mazzi wano mafuta wano oiro siwe buli bwatu wajagala osobola bikyusa noga nti wano wadde yagamba mazzi zekanjewo oiro era etambula oyina kukola byajagala nga bwajagala ewagenda amafuta ngaokagula bagatiramu eri bweru ate era bwebala ya dizero notekamu petro tetambula ovudde ngaoli bwajagala kati butya wabanga omwana adamu munaffe tubikola nga wabyagala butya Allah tabaraka wataala eswala ettano ziyakussaako alina bwazagala so sizisaala nga gwe bwoyagala sina kadde kyali bizi ne bakasitoma sina kadde nkyali bizi ne bakasitoma naye yakutonda alina wakwetaga essaawa zino nti nze mala kulaba bakasitoma bange kale yendolayo bakasitoma takugaana ye naye nekakutanda emmotoka ewagenda amafuta noyomwa amazzi teddayo nakwaka ega nti atondetako olugezigezi naye kankulage nti nange ntegeera teddayo kubaako kyekola neki ekirika busirisi bweki wefudde kagezi munnyo nti kale olina bitereeza ngaeyagikola wabyagala abamu balina piki wali wagenda funa wali wagenda oiro wali wagenda kiki obikyusa etambulayo eyagikola bwatu wabyagala eyakukola bwatu wayagala eswalazi naye okwefula bakagezi munnyo etubiseeseetula nobizeeno nobizeeri kyokka ekimalamu amaanyi oli omuntu agenda nakereyo eswala ekyo kimu ogwo musango nazigatta nasala dhuhuri nasuli ne magaribi ogwo nagwo musango najja yongeraku ogwokusatu ngazisala supiri etagambika
nagwo musango. Amakulu byonna nga byebamituma ayonoonye byonoone, azikereeza musango, azigattisegattise musango, nagenda zijjamu sipiidi gavana, bwamaliriza nawanika emikono nti ayi Allah mpa ku maali, nga byonna maze byonona, tekuliiko nekyo kyaterezeza, asaba kiki? Wavu bundi bubi, mpa ku maali, mpa ku maali, obwavu bunuma, byonna maze byonona. Ebyo nno byenjogera byetuwangaliramu, tokkirizibwa kugatta swala zisukka bbiri, bakuma ku swala bbiri okugatta, togatta setugatta ssatu. Bw'obanga ofunye ekisonyiisa ekya shariya tukuma ku swala ezi, togakutandanga mu bulamu bwo n'ogatta swala ssatu, tekikkirizibwa. Ate era tugatta zakkirizibwa okugattibwa. كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. نبي يلينغا agatta nga ine kisonyiisa nga safari agatta dhuhuri nasiri kubanga bwezitambula ne magribi ne isha bwezityo, tokyusa lujegero olwo nojja ogatta asiri ne magribi nedda. Eswala ez'emisana tezigenda kiro, dhuhuri nasiri yaddi era tuzigatire no mumisana. Singa obawo ebisonyiisa tegakutandanga nodira eswala ez'emisana nozisala mu kiro, kati nga asiri nabadde bize neyiteka ku magaribi nedda. Ate todiranga ez'ekiro nozitwala emisana nga subuhi enasigalayo mu kiro, ezekiro zakiro ezemisana za misana. Gwanaggomola musango munene okubisesetula. Ngenzeko mulayini yeswala olw'ensonga nti darusi yaffe nagenza okulaba ekwatidde nnyo abavubuka bangi abalowooza nti bantu bajja kunoonya mu maali ate nga si yatuleeta. wama khalaqtu ljinna wal insa illa liyabudun, nze Allah wamwe gwe mulaba satonda majini n'abantu kunoonya maali, saabatonda kubeera basereebu, nabatondera omulimu ogwo kukola byenjagala, bibada ekyabantonda mungere ku nsi eyo kukola byenjagala, so si mu bimwagala, fe tukola byetwagala. Natugamba sallallahu alaihi wasallam nti ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir, omukkiriza omutuufu embeera ze mu duniya ebiseera ebisinga alina kuwangala nga musibe, n'afaanaganya obulamu bw'omusiraamu mu duniya muno n'obw'omusibe mu kantu ako bw'oteetaaya. Omusibe yeetaaya, omusibe kyagala kyalya, omusibe kyagala kyanywa, bwe byokunywa byonna obinywa, buli kicupa gibaleeta mu maaso onywa, wekakutandira buli kicupa ekusala mu maaso oginywa, oba tukyali musibe. Wekakutandira nti buli nyama yonna ejja mu maaso gange nze njirya temuteri eri haramu, teekitegeeza toli musibe weetaaya. Era wotegerera nti twetaaya otulo wetuwoomera nga taga nti genda ku musaala. Omusibe saa zaagala zazukuka, omusibe azukukira ku ssaawa z'abakama be zebaagala yefe, otulo wetuwoomera ku subuhi genda ku musaala. Otulo tungi nze tunkuwoomera nnyo, nkyagala kwebakamu, kaala nomunaffe ofuuse boosi, tokyali musibe. Ofuuse boosi, tokyali musibe. Boosi yazukka zayagala, naye wano oli musibe, vaayo. Abavuka batuddeawo banyumya bagenda bazina magaribi, emboozi badde ewoomye, wetugikomya kiki sala. Omupiira gunyinyiitidde eryemu 0, naye abasajja banyigisa ne bakuba equalizer bazinye. Bakoze ki? Omupiira gutabuse emu 0, naye abasajja babanyiga okukamala okasisa ne bakuba equalizer
sajja ngagenda gati Allahu akbar Allahu akbar wetugirako sikuriini kiki tuli basibe tetwetaya bitwaga bitukola kati sawa zino wetwongerayo mu maaso tuba tubuusa amateeka yenna neetaaya wano tajja kwetaaya eri kukiyama tukkirize wano tubeere mu kanyigo tume kwetaaya tujja kwetaayawa naye buli yeetaayiza wano eri teri tojja kwetaaya mu bifo bibiri solati subuhi Allah najja agikola ngaotulo tusinga okuwomera otulo tusentalingira nnyo mu kaseera ako nga bazinye subuhi awo naye nekakutana n'owulira omwazinyi obanga ate bakangako ate nga kati vaayo ogenda osaale vaayo akamugambisa nti eduniya eno yayagala okufaanaganamu ekkomera ku bakkiriza lwaki tebetaayiza mu budde bwabwe weyandyagadde okukola bino nti ate sola etuuse weyandyagadde okukola bino nti ate kakati budde bwakyo nasanze ku byokunywa biri ku mmeeza nti bitobikwatako biri haramu ate biri haramu kinga abantu babinywa nti wadde babinywa naye bino bwetokkirizwa kunywa bino byonna tubinywa wegenda mu supermarket mulegajjayo ekipa linoosana kuloonya olabe kisoboka babuzabuuza nti ajja tyabadde kibannange wajja tyanyweyo ecupa olaba okwata bukwasa egifaanana ensi neyeraliigirira musajja omusiraamu ecupa gyakutte naye si yeyo zifaanana bufaanaganye badde beraliikiridde kulwaki oyo musibe takwata buli kimu bateekeddwa okunya byalina okukwata ajja kunyiza bakama be muvubuka ssebo wano wetuli bwetu wetufaanana myaka gyekivuka Allah gikuwadde amaanyi gakuwala alhamdulillah olususu lulina olusi nakasente akakuwadde abalala agenzeko musize wabweru takuwa Allah okutya Allah kyekyebbeeyi kyo attaqwa wal imaanu okutya Allah n'obukkiriza imaani ne taqwa biri bibiri era byawukana al imaanu obukkiriza abamanyi batulaga nti ekyo kyowulira ekikugamba tugende mu dalasa ekyo kyowulira ekikugamba tugende tusaale ye imaani ate taqwa mu kaseera ngaogenda okugwa mu zambi mugenda naye bino Allah tobyagala bino ye taqwa era kyolwa taqwa tebagiraba era nabbi yali ajogerako yatugamba nti attaqwa hahuna attaqwa hahuna attaqwa hahuna wayushiru ila sadirihi thalatha okutya Allah kuli wano okutya Allah kuli wano okutya Allah kuli wano ng'alaza ku kifuba ky'emirundi esatu ani sallallahu alaihi wasallam lwaki alaza wano ebiseera ebisinga takuwayo weyekolera titubaayo kubanga ebiseera ebisinga omuntu agenda okugwa mumazambi tewabawo banne abawo nooli bwe yayise babiri takuwa yembeera y'omwanadamu ejja nemuleta okuguma ngaagenda okugwa mu zambi ate zambi tegatera kuba mu lujjudde gababbali eyo kiro mu bukolido mu buzikizazikiza egyo gabeera kati takuwa tyo terabiika eri wano bweba ttiimu ya mupiira takuwa yebeera kiki yeya center back tebatuteeba abazibizi ba defenders yebatakuwa sikulanga batuteeba temukkiriza okuyisawo omupiira nga okulumbye sheitaani ekulumbye nezambi takuwayo nesobola okudifendinga neremeramu ega nti nedda ate imaani bebateebi abatuyigira goolo kubanga imaani ega nti tugende tusale magaribi mujama nze sikyasala sola etali mujama sala zange zonna njagala mujama imaani ekulumba ibadaati naye bakulumba wabula byombi birina akakwate byombirire ekimu ekinafwa kinafuya ekirala olina okuba nga obalansinga byonna ekimu ekinafwa kinafuya kiki bolumba imaani yo bwebanga erumba nnyo ibadaati nerumba nnyo ibadaati nerumba nnyo ibadaati
nga defense enywera bagenda okulumba nga tonyenyezebwa naye imaani webanga temuli buli kimu kinafu bagenda okuleeta amazambi batuuzaako matuuze bati bafitingako mafiitinge kuli bwe baba anti terinemu tiriyoni senta baka nkalu tewali muzibizi n'omu emyaka gino egyekivuuka gyolimu nkuutira omwoyo gwange n'ogugwo okumutegeera Allah tabaraka wataala kyatwetagamu tumumanyi ogidde ku mirembe nga media houses nyingi masimu WhatsApp Facebook Twitter maradio matv njagala osika ekifaananyi ky'abasajja bali yavanga kusala solati isha ku muzikiti nadde waka nga mu nyumba temulimu radio wadde akasimu wadde tv abatusookawo balongoofu nga mu nyumba ye mulimu baana be na mukyala we birimu essanyu byokka otunulire ekifaananyi ekyaffe ekyomulembe guno ogenda okuddeeka olinayo tv tonnagiraba olinayo amawulire olinayo katandika butandisi olinayo simu tunakirako ku whatsapp zo ne radio waliwo program gyolina okuwulira eyobufuzi ku radio tonnagikwatako kiki ekitwetera solati subiho tulema entertainment system amasanyu ge tulina mu nyumba yaffe osanga ate no mu Yudaya nagenda tusetingira embeera omuvubuka otandika okukola sente kyasobola okuleeta ewaka byamasanyu nagula tv nene nagiteeka mu ngwali nagula agazinda gaba okugula galinga laddu nagateeka wali nagulirako ekiredio kimanyi home theatre nakisa wali naga kati awo nfunye obuweerero bali abasajja yaddanga ewaka nga zigenda okukola ssaawa 3 ez'ekiro nga yeebase talinamu kimutawanya neki kyobola basalanga solatullayini naye fodde waka ngwenayo essaawa endala 4 ez'okutuula awo kati layiri onogisala otya ngawebasereeti Allah naddira essaawa ezisooka mu kiro nga zez'okwebaka era omuntu yebaka ku ssaawa 3, 4, 5 aba yebase bulungi era yebaka kubanga buli ssaawa gyewebaka mu ssaawa ezisooka ekola essaawa 3 buli ssaawa emu gyoba webase ezitobotolotwa ssaawa 3 emu naye bwe zimala okuwera 7-8 okudda eri buli ssaawa emu oba webase eddakiika 3 kibakigeza onokubakira essaawa nyingiko ddayo ogenda ogezese yakesimu ddayo ogenda ogezese obudde bwo olabe nga jjako bujja kwazina we oli abimanya jjako ofuneyo olunaku luno webakako ku ssaawa nga 3-5 3 oyingira obuliri zigenda okuwera 8 batolina tulo kubanga webaka essaawa 3 babase 9 kubanga buli mwezi wa 3 naye ffe tulwawo nvubuka alina okula akatandika buki butandisi tuliriddawa si bagamba bwe bati bwamumala asooka katali kunfuufu nagateeka wali nayingira akatandika buki kakati solati subihi aligirabakooyo yebasereeti otutungi nnyo era oliaga nti kale twakebakawo obudde bukedde fe bakateekawo oluba essaawa tuba twebaka ntono essaawa entuufu ez'okwebaka zezisookerwako eno era bwewozebaka ezisookerwako eno ofuna emirembe mingi n'okuwummula n'okulyamu n'ebirala omuvubuka wemanyiiza okwebaka nga bukyala nina mukwano gwange wabitako kimusa owa mupiira nze musaze waffe najja nankumbi nyumba muliawo ku muzikiti newajja bazanyi bab'emipiira namuga agenda weebake twakava mu magalibi omuga mutya yeebake yaŋŋamba nti buli weebaka nga bukyali asamba bulungi omupiira agenda wumule nemugaa nti wangisebo tikasita yeebaka nga bukyali enkya nga tulina maaki agasatu
era bagobalewo magalibi olugwa mugende anti abasinga si basiraamu mugende mwebake siddamu kulaba mu kibuga siddamu kulaba ku luguudo lwonna ddayo eka webake nemugaa nti bwekityo bwekiri nti webaka nga bukyali awummula bulungi naye webaka leti atuuka mu kisaawe nga tabiraba naye nga ebyo jasi bya duniya kuzanya kapiira ebyo bya duniya olwo akhira olwo akhira omuvubuka yina gyava yenkana mukyala mwami alina okukimanya nti ebbeeyi ye yakikufula okuba nti oli wa bbeeyi ku duniya ne ku akhira kitandika saa 9 nga bukya era simanyiyo omuntu wa bbeeyi mu duniya ne ku akhira nga wa bbeeyi nga saa 9 bamu buliri 10 buliri 11 buliri 11 kitundu buliri simumanyiyo ezo essaawa baba tebazebakiramu essaawa allah bagaba riziki yenna ayagala obwavu ezo essaawa webake yenna atayagala jjana ezo essaawa webake niwabeera bokisa nga ali kufuuka champion mu bikonde saa 11 musanga ali mu rodi waka alinnya nsozi obudde obutuufu bwetukoleramu emirimu bwebu simanyiyo musomi wairimu nga musomi wairimu mulungi nga saa 11 aba akyali mu kikunta simanyiyo musomi wa Quran nga soma Quran newooma nga saa 10 aba muwuliri taliyo kubanga ebbeeyi y'omwana Adamu mukyala mwami eri mu kaseera allah akalayiraga nti wasubuhi idha tanaffas akalayira mu Quran wasubuhi eyo wawa bayita wawu alqasam wawu yakulayira ndayira obudde bwa subuhi awo nga subuhi weyingirirawo buli webussa bwe buti eyo empewo gye busa agirayira lwaki agirayira yabbeeyi ddagala lyamaanyi nnyo gye tuli ddagala allah nakola omwami nga talina mbira za mwezi zingeri zabakyala sibe guli mukyala buli mwezi alina sisitimu yeyeyozaamu neyeyozaamu bwati era kyolayo omukyala teyamugamba agenda ku muzikiti kusaala subuhi gwe naga agenda ku muzikiti osaala subuhi wetaga akawewaako omutima amawugwe kibumba nankani organizi zonna eziri muno munda zetaga akawewaako ddagala lisufu nnyo ku bintu bino ebirimu obwongo okuba ne nashat omubiri nga mulamu bulungi era omwami ng'asala solati subuhi mu jjama n'agisalira akabanga nayingira emyaka 7 ne baleeta omwami atagisaala omwami asala subuhi mu jjama ne bayita n'omwami nga naye tasala subuhi bonna ba myaka 7 nobakwata buti mu ngalo ziba za njawulo ono aba akyalina fiziiki olwakawewaako ate ono bwemukwatamu ako wayi mwana nge nonkutula kwata mpolampola nze ndiganyegenya allah ogaa nti wasubuhi idha tanaffas alina amakulu gataddeawo kikyengezako okutegeeza wano kukeera ummatu muhammadi sallallahu alaihi wasallam bantu batulo 6 hours zikumala va mu buliri tugende tukole ebirala kukeera abdullahi ibn abbas yasankana mutabani we nga yebase nga subuhi yakaggwa bweti namubikula namujjako ebikunta namugamba va mu buliri atanamu fi lwakti allati tuqassamu fihi larzaq nambuuza nti oyinza otya okubaka mu kaseera allah wagabira riziki yali muvuka nga akuze kuze emyaka nga 19 atanamu fi lwakti allati tuqassamu fihi larzaq webaka mu kaseera allah mwagabira riziki muvuka namuga sina byakukola tewebaka soma Quran soma adhikari obudde bunaggwako obwa riziki ogende webake sawa nga 3 nya ogenda webake naye kumakya yamugamba eri waffe mu Buganda tulina olugero lugamba nti
ensibuko lwotwokumakya yensibuko y'obwavu. Saa 10 okyali mu buliri mbonogaggawala, saa 11 okyali mu buliri mbonogaggawala. Bonna banoonya eduniya eno gifuna babazukusa edda, kyokka ate bwekituka ku banoonya ejjana ate babazukusa edda emabega. Naye n'omusomesa wange wa Qur'ani ebuwarabu eyo naŋŋamba nti tujja somanga Qur'ani ngibuli ssaawa 2 bazina esubuhi, naye nga n'omusajja talina magezi. Kijja kiti ekyo kisoboka ngibuli ssaawa 2 bazina esolaati subuhi bwetujja osomeranga buli kanaku, nga magezi gange nzira tekiriyo. Nemugana sisobola nange agenda, sijja kugasa, genda onoonya abalala. Nagenda okwetegereza nenzikiriza ng'okutuukawo nga batandise saa 8 nga balala batudde dda basomye dda bamaze dda, kubanga bibaka ssaawa 3 4 5 6 7 nibibaka essaawa 4. Twagenda nti buli ssaawa eziba ssaawa meka 3 essaawa enye ziba ssaawa meka, otuloota essaawa 12 oba okyakola kimu buliri. Buli webakanga bukyali buli ssaawa emu babasimu tuta ssaawa 3. Kiba kitegesa wetaaga essaawa 3 webaka tuta ssaawa 9, essaawa endala zonna ozikulimu ebirala okubeera webbeeyi mu duniya ne ku akhira. Allah tuga nti inna nashi'ata al-layli hiya ashaddu waq'an wa aqwamu qila. Akadde ak'ekiro ke kasinga nga bw'okuliramu ensonga zo zitereera nnyo. Akadde ak'ekiro bw'okuliramu ensonga zo zitereera nnyo. Lwaki? Wano emisana tusiba tutawuka n'okoowa omubiri n'obwongo, bweweebaka biwummula. Kati ogenda ozizuukawo ku 9 buli kimu kiba kiva kuwummula. Mwali mugenzeko ku luzzi nga mazzi gasiikuuse, otuka ku luzzi nga mazzi gakoze eki, olina kusooka galinda gateeke. Kati ffe emibiri gyaffe n'obwongo emisana olwokuba tunoonya riziki bisiikuuka, obwongo busiikuuka. Niye ogenda ozizuuka ku ssaawa 9 bwoti buba buteese nga buli kyonna kyokola kitambula malidaadi. Era bahafidhu al-Qur'an bakwata obwo budde, kubanga buli kimu kikoze eki. Niye oddeno wa boda wa taxi buli kimu kisiikuuka siikuuka. Nanoonya ejjana awo eri waffe mu Buganda munasonyi ogeza ennyo eri wadde ne wano ate waliwo Baganda anti engero nzibu. Bagenda ne bazaala omwana ewaka nalimu okwavula nalimu okutambula, bamukola batya? Ani ampa ansa? D bamukeeza mu mpewo, bamugya mu esaati, bamukasukasuka ku muddo oguliko obunyogoganyogoga, ne kakuba endu ne kaleeka wiiki ezi ng'akola birala. Akawewo kamukoze eki? Omwana yakonzibye mumujje wabweru mu mpewo ku makyolabe. Ekibakubisa ku busubi buli kubako amazzi aganyogoga, ate ago amazzi aganyogoga empewo yekonkya yegaleeta. Wiiki 2 nga organize zonna zitandika okukola bulungi, zino zikasuka eno amawulire, zino zikasuka eno meseji, ng'atandika kwavula adduka misinde akuba kapiira nga tweyongerayo mu maaso. Aba talina mpeke nemujamize naye empewo yemuyingiramu. Ekinjogeza bino byonna ssebo n'ennyabo okulaga nti olina okukeera. Abatusooka abalongoofu batugaa nti twayitanga ku mizikiti, twayitanga mu mayumba nga tugenda kusala tisubuhi ku makya, nga buli muzikiti buli nyumba gy'oyitako mulimu amaloboozi agasoma Qur'an ag'abakyala n'abaami. Buli nyumba gy'oyitako mulimu eddoboozi esoma Qur'an. Oba leero tuwuliramu gaaki? Zireediyo ziba zasuzeeko nga zigunda miziki zowuliramu, oyita ku nyumba nga mulimu zireediyo zasuzeeko zikuba miki, bali bayitanga ku nyumba awulira Qur'an. Bazuukusa edda bonna bwe twogera nno okukeera oyo omukyala wezaali bbali
yani yagamba abakyala nti solati subuhi balina gisalanga leeti. Nabbi yabagamba ani oba seeka ye wayagadde wakolaki? inna salata kanat ala almuminina kitaban mawquta. Ano munaffe esola gyozanyirako eyo gyolaba yava dda nedda nga bakkiriza bagisalira mu tayimu. Gwe wakasooka okulaba bitagula, bwekwata akasooka okulaba yekka gwe wekka atabulatabula ebintu zino nazize zino nazize eri. Naye okuva edda nedda abakkiriza bagisalira mu tayimu. Okukeera nabbi natugamba sallallahu alaihi wasallam nti la yazalu ummati bikhair la burika ummati fi bukuriha. Emikisa gya ummino giri mu kukeera. Yali musajja mukeeze era yakubiza nnyo abantu ba ummino okukeera kubanga byonna biweetaaga biri mu kukeera, biri mu kukolaki? Mu kukeera. Omuntu akeera tasalwa, akeera talina kimuluma, akeera abamulamu nnyo olw'obudde bwakeereramu obwo. Abajamani bakizuulanga abantu balina endwadde z'emitima bwebaza okusamu kusawa nga 9-10 ne batambulatambula babufunamu ku buweerero. Era nga amalwaliro g'emitima bweziwera sawa 9-10 bajja bazikusa balwadde bonna batambuletambulemu mu kompawundi betololetolole bakomewo bebake. Ffe nga bakitugamba dda wabona okuzuukuka ofune wuzu amazzi ganyogoga ofune wuzu ogende ku musaalo tandika okusaala. Abalwadde b'emitima bonna babazuukusa malwaliro ekiro kiti waliwo eddagala lyebazuula lirya tolina kyomira obulako kotambulatambulamu bwoti ako oba nekirwadde ekyokendeeza. Byonna Allah nga wabitulagira ddagala ate nga wabitugaana butwa. Buli wokola kyeyakugaana manyi obanga nyobutwa, ate buli wokola kyeyakulagira manyi obanga mira eddagala eriwonya agalwadde. Lamanzani tetuli wala siwe guli eryo ddagala tugenda kuyingira mumalwaliro tutandika kwejjanjaba ddagala nga gukenyini wejanjaba. Buli kyeyatulagira Allah waffe tabaraka wataala ddagala erijjanja nga tunatunulira mpira zinfuna mu kusiiba na kusaala oba osose kwejjanjaba gwe kenyini oba osose kukolaki kwejjanjaba. Ate amazambi ge yatugaana nga tunatunulira misango gyogafuna mu maaso ga Allah oba oyiwa butwa mu mubiri gwo. Ekyokulabirako ezambi ly'obwenzi zisesebbula omubiri. Omuntu natandika okulaba nalabika emyaka gyetatinatuuka nga bayogera emyaka tukakasa nti gyejjo nga ali mu maaso agamba 32 naye nga alinga ow'enkaaga. Lyonoona omubiri, esambi ly'obwenzi lyonoona omubiri. Kyokka ekyewunyisa Allah ffe yayawukana bano abenzi bebakola nabali mu halali bebakola ate bali tebalina kyebaba. Bibyo bikola byebimu naye ate bali tebalina kyebaba bano boononeka. Ezambi ly'obwenzi lyonoona amagumba, lirwaza joints, lirwaza joints. Agenda okulinga emyaka 32 nga yogera endwadde z'abantu bemyaka 7 banega bamugana nti kozi woga wina emyaka emeka nti bwegiti nti endwadde nga tebagirwala eyo. Waliwo yabala ekirwadde nga emyaka gyayogera nebamugana nti egyo emyaka bwoba olwadde obwo obulwadde tugenda kukujjanjaba. Nababuuza lwaki bujja kuwona bwokka. Yali abbye emyaka nagamba nti abannange munyambe munzijanjabe sigi egyo emituufu egiri ku mpapula nagikendeeza. Bali tugenda mukwata kanti abazungu bamanyi bali baganye teweina emyaka egyo gyoyogera ekyo ekirwadde kijja kuwona kyokka. Naga nti emyaka nagisalako nali njagala munzikiza enzije netendezaako naye sirina ekyo nga ekirwadde kiganya okuwona. Amazambi butwa mu mubiri gwaffe. Obwenzi bwonona enyama, bwonona ennyingo, bwonona obwongo, bwonona amaaso, noziba amaaso mu bukulu, butta senses nyingi.
mu mubiri gwo. Olwokuba nti bano bamuvubuka muto tolina kyowulira, omubiri gukyalina amaanyi, gulizisitinga buli ekijja, babikuterekera bagaa nti omuleke yewujje feka tumutereke, babikuteera olwo nolwokubonyabonya batabani bo okutwalanga mu malwaliro. Omuzeyi tumutwalewa bage tumutwale e Germany, nebatika nebanenya eza tiketi nebakutwala e Germany nebigaana, nebadda tumutwaleko America. Kati babakyali bagaa nti wa Buyindi yesinga eddagala mu nsi yonna, nga bakyusa bagenda Buyindi. Nikyo baga nti mundeke mugende mulye sente zammwe, nze manyi byenakola mungu wange. Tosula kibagamba byenakola mungu wange mbimanyi, kati bikomyewo. Awo kali adda kadda dda yabikola dda bimuteegera ebidda obukulu. Kati no muvubuka ebyo bimanyi byonna nti emyaka giri 45 okudda eri, enyingi ezo okusigala biidhinira nga zikyalinamu, wegendeza mateeka ga Allah. Kati ojja tukabira omugongo jama. Nasanga omuvubuka addira akatabanike ka myaka nga 67, buli kanaku kalina omulinnyo omugongo, buli kanaku kalina omulinnyo nekatambulira kuno afunemu kubuweerero ogumuluma okamala. Kati bali bogera Luswayiri kamugamba nemechoka kila siku kanyaga 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 kanyaga. Akana kamuga tata nze mbikoye buli kanaku linnya nzimbikoye nange nibyo okukola. Agenda genda vuga kagaliki nintunya musajja mukulu sino muntu mukulu kiri awo myaka 37 35 balina omulinnyo omugongo akanake guweddewo yalavuga kagali kange buli kanaku ate bwalinnya alina kunyirira kikangaana walinnya bwagenda walinnya badde nikamugamba nimechoka kila siku kanyaga 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 kanyaga. Ninga nti aha omutabani naye bimutamye si yakutuma okulama zambigo. Nimbuuza yala kukola kinyala vuga kagali kankaka yatangamba ninyo mugongo indwadde zikutandikira mu myaka okwegenderezaako. Olaba disikeeza abantu zibagendamu ekiro byonna bikomawo mu bukulu. Ojoga Allah kati nakulinda, nojoga abaana baffe, mujoga abavubuka mugenda mujajira kuba nafe ab'obuwala, nosubiza ono muwowa nosubiza ono mumuwasa nosubiza ono mumuwasa nosubiza ono mumuwasa, bonna nosuulawo nogenda. Tutye ku Allah tabaraka wataala. Ojja kuzaala naawe ababenkya babasuubuzi olwokunvuuka alina akasente, buli muwala yenna ajja amusubiza omumuwasa, babakyali awo bagenda okuwulira nti yabasiza Amina wegindi tinga ate nze yansuubiza. Nibakaba amaziga bakazi batu kabya abaana babanamaziga nabo bajja bakabya. Ate kyatozali bawala gwe girega nnyo abaana ffe obajoogi oze weegonza tukuwadde muwala waffe omutudde ku muzigo omutaddeawo omuleseewo tokyalinyawo. Olese afunye olubuto yenna amyukiridde afuse na yero talina kyakulya asesema mulwadde talina sente zimutwala mu ddwaliro akuyigga buyizi okukulabako obulabi akunoonya ku mulimu newekweka avuddewo wano ojja musanga kudduka bweti najja novaawo lwaki. Ebyo byokola obifunamu omusango. Ekyo kimu. Ekyokubiri bajja bikola abaana bo, ekyo ojja kuzaala bakule babawase. Otyanga Allah tabaraka wataala nojjukira olunaku lwe wajja ewaffe nga weegonza nogamba musajja mukulu nti masitula oyo mumpe muwase. Musajja mukulu naga nti akalenzi kano bakalisenga akempisa kambaleke bagende. Jjukira musajja mukulu oyo omwe ku kitiibwa jama. Jjukira musajja mukulu oyo ogenza okulaba masitula oyo ngaomusajja omukulu yamutaddemu sente oluusi amusomesezza n'olugoye lwewamusanga ayambadde oga nti omuwala ngaanyirira oyo omusajja mukulu yalugula naye kati mufudde atalina magezi. Ate omuvubuka omuto ziyona gyempita bawala banjagala njagala nfuna n'omulala si kyekyo. Omusajja omulunnyanja akugamba bamala okukwata wate ekyennyanja mu ngalo ze, mu nnyanja ba mujjuddemu ebyennyanja naye bibye
kino kyalina kyayita ekiki kikwatikayawo kikwatikayo mu mazzi. tulina ambasada wa Uganda mu Saudi Arabia twagenda omukyalira nga alina ekidiba kyekyenyanja wakaawe nasimbawo emitwalo 5 bwokwatamu ekyenyanja. Kidiba si kinene katono bwe kati tosobola ng'olinnyamu amazzi negakumano nga mu kiwatu n'okukabooti tosobola kukwatako neki mu mazzi awo supiri gye biwenyuka tosobola naye engalo bwoti okikwata. naye omuvubuka omukyalo ono ogumaze okufuna kyekyenyanja kyokutte bali tulaba nti bangi banyirivu nirinda bagaye nti yange omukime waabwe kajja kukujjutuka mpozi ngaogenda mu haramu naye nti yange omukime waabwe batuule saidi yeeri batuule nawe ojine tiimu yomutuule eno ajikayo. naye tujoga abaana baffe abo bulaba ojoga abaana babanno nobasuubiza empewo noyitako nogenda tewerabira nti nawe sebo eja kuzaala enkya bakule babakabinga amaziga nga gulyawo waka obuze masitulu kabira ki alime kugamba obuze masitula nti masitula enaku zino ngaawo amaziga gamuyitamu nti waliwo omuvuko yamulimba mukazi batugenda nomuteka mu layini nasumula omukwano gwonna mumutima nagugulawo bwati nobuuka. bo bakosewa nnyo okusinga omwami bo nga bo bakosebwa okusinga abantu. baba akusumululidde omutima bagusumuludde bwoba ononya mukyala wakosa nonya omu bwebigaana omute ononya omulala naye abanga namunana gulyawo gwonna waiting risiti yono singa nankani egira nga nzirakono wagira nankani nga nzirakono ani yakugamba ogu bwebigaana nga mugana nti masitula tukomyawo ngenze kunonya mukazi mulala nti genda olekogenda ononya Amina naye abafuna bonna bateeka ate omuvubuka ndabika bulungi bwentuka busajja bonna n'abasajja bakulu banneegomba kuba bawala baabwe bana ndabika bulungi ndi musajja buvunanyizibwa ebyo si bye bikulu ekikulu kutya Allah tabaraka wataala mu buvubuka bwo nakumanya nti abo abaana balina gye bava nabo oba omututte mu obudde muwe ekitiibwa leka mumuyisa mu maaso leka kumusuubira nti tajja kukusobya muwe obudde muwe ekitiibwa bweŋamuwa obudde sitegeeza budde bwakuba akapiira kokka olina okubayo n'obudde obulala nemutulako nemunyumya bunyumya ye alowooza budde bumu bwokka kisaawe olutuuka mu kisaawe omupiira nga gusambibwa si mupiira gwokka kubanga gwe ekyewunyisa ogwo omupiira Allah yagukola ne butaguwa budde gwo gwewa gujja gwewa gwokka guno bwoga nti ojja guwa budde gubuseetingawo kifuba ne gusambibwa oba oyagala oba toyagala bo gwekuliyetingira obudde bwagwo buli automatic naye tugambayo ku budde nogamba nti kakati ku Sande sijja kukola katubire n'omukyali waka tunyumye bunyumya njiga sente tunalyaki mukyoziyiga zo zirulwa naye tunazo tutuziraba. Mmaliriza ebigambo byange nkutira omwoyo gwange n'obuuga okutya Allah tabaraka wataala. Tugambye nti wakati w'emyaka 28 wegendereze nnyo nnyo oba oliawo olime okulwala nnyingo mwana mu 5 omugongo olw'amazambi gwokoze wano wakati wano okubonaabona kw'omusajja n'omwami mu bulamu bwe mu maaso kuli wakati w'emyaka gya 24 olowooza nti ajja kujoga bujozi Allah eri 45 mbwawummule mujogere wano eri nga kusaka agalwadde n'okulya kwennyini okulya emmere ku sowaani gwotamanya kulya mmere ku sowaani manya ku 45 nga bagalwadde buli omanya okulya obulungi ku sowaani insha Allah oyingira 50 ng'oli taratibu yensobola kyatterawo okusiba Mande n'olwokuna kubanga okusiba kuleetera okuba nti kukuyiriza bibali emmere omuntu yenna asiba Mande n'olwokuna eyo ensiibe yemushepinga
nabanga manyo bali emmere so si kulyange yasimatuka kunsa alyange yasimatuka manyo olugero lwa Kiganda kunsa mumanyi yali musajja wa Ssaabasajja Kabaka nga mutemu nga kizibu musimatuka era nga nti musimatuka kunsa genda oli ebibyo nga Kabaka batandaga nti mutte nga yabamaze dda kati ngaosimatuka oti oli mutemu nga ode batenakuva mu lubiri nti abo basajja batte nga yabamaze dda kati kiba kitya nga ate ode eze nti oyo mutte onoosimatukira bwe kati baluteekawo nti alyange yasimatuka kunsa nga kizibu nnyo muwona bwomuwona genda okolebwa ogu kulya buli omusiraamu mutalyange yasimatuka kunsa naye omusimatuse tolya bwotyo kulya kujoga Allah nam ate ebiseera ebisinga okulya kwe kuleeta okujoga Allah nga Ibrahimu al-Adham bwatugamba mu Jami'ul Ulum wal Hikam nti al-jaw'an ba'idun an ma'siyatillah omuntu bwabanga alina enjala tatya gwenyuma zambi njala emukubakuba nemuteekaawo n'agabozibozi ge munyumya ayinza obutaganyumya munafu ate omukuufu abakumpi n'ogwa mazambi kubanga bwakkuta asanyuka ate essanyu ly'omuntu oba omukyalo oba mwami wabeera mwami n'asanyuka aba alina ekitonde ekyeyetaaga wabeera mukyala n'asanyuka alina ekitonde ekyeyetaaga bwekiba tekiriiwaawo ngaga nti baliikibera mu bitabo ku kiyama nze ngenzi ngaakulamu byasanze bwekiba tekiriwo nga kya halaali nga olwo kya haramu nsinagaddaku olwo emyaka 20 mpaka kwana wabbeyi wagenda okuwa biidhinihi tabaraka wataala emirembe wali oba kalunsambulirawo okubonaabona man shabba ala shei shaba ale byokola mu myaka egy'obuvubuka ne muvi byogenda okukola wano yali atukubiriza kwegendeza byokola mu myaka egy'ekivubuka ne muvi byogenda okukola ki okukola amakulu emyaka gye egy'ekivubuka gyegiweesa egy'obukadde ekitiibwa muvubuka yemanyiza tayita ku mukyala natamusiiya nakati ajja fuuka mapengo n'omugongo gwewese bwe guti era nga byakola babuze ono omuzeeyi atalina magezi wa kikaaki kumbe muvubuka teyewa kitiibwa nembuka litalina kisigaza salaati subuhi ekulemye okusaala kwegyo emyaka nga tolina wakuluma mubukadde olegisaala mubukadde olegisaala nga olwadde sukaali ngaolwadde pressure ekulemye okusaala kati tolina wakolaki nga bwewebaka bwozookoka naye subuhi ekulema mu jjama ekulema mu biseera byayo olwo twampangudde olwo luli nga buli kimu kikuluma kati tugenda mulamanzaani abantu basinga balowooza nti talawuyi eyo kuzannyamu buzannyamu naye babanga egyo emyaka talawuyi ekulemi kwegyo emyaka toyinza kuyimbira laka 10 ejuzo egyenyi kati mu 7 hajati alina emyaka 328 tasobola kusala talawuya zimba nkoye nzikuse nnyo awo omwana adamu tweryazaamanya naye tewerabira nti waliwo akaseera kagenda okutuuka nga wegoma okusala etalawuya nga tukyasobola ngaofuseganyegenya luwedde ku mpagala wegomba okusala talawuya nga tukyasobola nze mba nkola puroguramu zange nze musajja w'omukwano gwo ezalamanzaani ndeeta eniya njagala etalawuya zonna 30 sagala kwosamu naye biidhinihi tabaraka wataala zonna oba 29 nzagala wali nendyoka nkola puroguramu byonna ebiyinza okuntaataganya mutalawuya nebijjamu okugjako ebigwa tebiraze mufiiddwa mugenda kuziika oluusi olwaddemu awo wakati ate obulwadde bukulumbye naye oli akulaga nga etalawuya si ye puroguramu eryawo etalawuya tugyetaaga tetumidde bulungi jamaanyi amazambi tulina mangi tewemanyi
towemanyi mazambi go golina katuzoga nti etarawiya ya sunna etarawiya ya sunna naye tugyetaaga etarawiya ya sunna naye tugyetaaga kuba nti tuyimiridde bulungi amazambi bwegateeka ku mabbali tetuna byamusaba munaffe bwebwesimya talina byamusaba wamala dda alhamdulillah allah yakuwa tetuna byamusaba tetuna bizibu ojja kumaliriza nga nebizibu tubikolaki tubirina era tulina ebyomusaba bingi maliriza ngakutira nti etarawiya eyo giteeke mutwe gwamu innama al amalu biniyati eniya kikulu leeta eniya nti nze zonna nzeetaaga allah obaolya olimuga nti tarawiya 219 zonna nazisaala togeza nonyima ejjana kubanga ni mukusaba ejjana mulimu okuteekayo tiwakolaki kati oyagala nkuwa ejjana wakolaki tolowooza nti ojja kugerayo swala 5 ezo sizizo waliwo yazikulagira olyajaga nja kugerayo swala 5 ani ezo zizo sala ye ezizo singa nkutuma wali nga tukutuma amazzi ogenda ku dduuka ega tuyite amazzi ecupa 2 tuyite amazzi ecupa meka nogenda nogula bwokumawo ngoga nti olinako bwokumawo ngoga nti nange nako amazzi olinako kuno oba oyagala okugula eyiyo zeswala ez'ettaano ezo batutuma ntume si zaffe tomumanyi ezikutuma batutuma nki salayo eswala ezizo ogenda okudda ngo necupa 3 zino 2 bazintumyo zanjuleyo tugende nti omusajja wamazima twamutuma sente yazilyazamanyiza esi ecupa zizino 2 bwomala ojeyo eyiyo so sikudda nga tolina mbuna oli ku zino sizizo twakutumye butumi ecupa z'amazzi ezi era oziresi yatuma eswala 5 bikanaku bwomala oziteeka wali salayo kuzizo ogenda tuuka mumaaso ge nga nti nange nawe yange yiino tarawiya yiiyo byebigambo byange byensobodde okujjukiza omwoyo gwange n'ogugwo tusaba allah tabaraka tugase nabyo subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.